the second respondent. Tuzo okulaga obutali bumativu bwaffe batugoba ku ttaka kwe tuzaaliddwa emyaka gye tuyina tuzaaliddwa okwo abantu baffe tubaziise okwo be tufiiriddwa kaakati tuzaaliddeko abaana n'abazzukulu batugoba batugenda tugende tewali process nambulukufu kulaga nti gavumenti eyagala kukozesa ttaka eryo tubalirire batiisatiisa abantu banyanamagye tebalina gwe balekera tetubayinamagye okutubalirira osayingira ebintu byotamanyi osayingira ebintu byotamanyi nebye babaze babikkako nosayiningira byotalabye era nga erudda lwo kuliko emundu. Gavumenti tugigana nkulaakulana tukkiriza enkulaakulana yeteekawo naye obuzibu nti etugobako bakitaffe kwe batuzaalidde bajjajja balinako amafaamu naffe abaana tulinako amafaamu n'ebibanja naye bajja okutubalirira tubasaba batuweeko kopi tulabe ebintu byebatubaliriddde oba bituufu tebakkiriza bagamba tewali tugamba abantu abaliko kuno bonna bazzeeyo abantu kituufu kyekyo oba mutujjawo twakkiriza ettaka ddene twamanya tibiri kubakiwaddeko emitwalo wasigalawo emitwalo ena tusaba egyo emitwalo ena egyasigalawo abantu babagabanyizeeko buli muntu afune watuula naye gavumenti ettaka kati Uganda enfunze. Nze Filipo Kasimbi leero tubadde mu kkooti representing a company gye bayita Bidco. Tubadde mu kkooti ku musango abantu abamu abakulemberwa Bigirwa Isaac n'abalala bajja mu kkooti nga bagamba gavumenti awamu ne Bidco baagala kubagoba ku ttaka lyabwe. Leero tuzze mu kkooti ne tuwa directives oba ebiragiro by'okuteeka mu submissions empoza zaffe ne submissions zonna era tujja kukomawo wano nga 3 omwaka ogujja January kkooti etuwe ensalawo yaayo naye kyenyinza okugamba nga nti baklanti baffe tebalina interest yonna egoba bantu ku ttaka eryo era kkooti ne submissions zaffe zijja biraga mu ruling we are not interested okubagoba ku ttaka lyabwe at all. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.